Bizonto byagamba ndi wa kisirani busigenda nko bweru wa gwanga kaye nagamba nekisirani nafirwako ebwa sigenda bweru wa gwanga keizi mukwano gwange nansekerera okufa kuba yasamba akajina agende ebweru kakala mutayina kiyali ayogedde sijja kumuwaayiriza. Ladies and gentlemen, wherever you are, okwetolola ensi nengo oli mu ggwanga lya Uganda okusookera ddala Dr. Tyamale agenda kulinnya ennyonyi agenda ebweru mu convention eyitibwa Yukon. Status Benz omwami gwendi naye wano ndako olwaleero agenda kutweyanjulira atunnyonnyole omukisa Dr. Tyamale gwamuwadde okulinnya ennyonyi ogenda ebulayo omulundi ogusoose era ng'omukisa ogwo naawe gw'ogenda okutaapingako ogende olabe ensi olambule oyige osome ono ofune ba investor ofune ssente n'ensi yaffe Uganda egende mu birego nga nsi ziri ez'amalo ze twegomba. Omwami ono ali mu kamera olunaku olwalira mpadde omukisa okulinnya ennyonyi omulundi ogusooka ogenda mu Yukon convention ey'akabi. Bannange tukwaniriza taata amanya go gwani abalabe ba Dr. Tyamale mu nsi yonna kati balindidde okuwulira omwami agenda okuwa bannayuganda omukisa okugendako ebulaaya nate mu convention nga convention eno si yakwejalabya si yakola obala kulaakulanya bulamu bwaffe kusinkana ba investor kunoonya mirimu na kulambula. Taata wange tweyanjulire ssebo. Sebo neyanza nnyo kunkyaza leero batuuliza mbaaniriza nnyo ku broadcast eno mwebale kubeerangako. Mannya gange nze Paul Kingsley Juuko. Paul Kingsley Juuko mulangira. Oli mulangira Juuko babeera balangira mulangira w'Ebungereza muba landiroad saawa zino natera okubanja ezange ezizo wano wetutudde kigambo kirungi. Tukwaniriza nnyo olunaku olwali ku Fulongoto. So kyekirese omukulu Paul Juuko Kingsley. So mbadde nzize kunnyonnyola abatuuliriza ne bannayuganda okutwaliza awamu ku convention eyo ng'omwami baagibanjulidde bannange mu full bagiyita Uganda Europe Convention and Uganda Europe Convention. Yeah, Yukon. Yukon. I think ekyo kyanguwa nnyo era omwami ono anyambe kati atuwadde the shortest most beautiful Yukon name for the convention, Yukon. So Uganda Europe Convention it has its origins in Sweden because that's where I live originally. And then, but I don't consider myself living in Sweden. I consider myself living in Uganda. Oli bonna Uganda naye ate obeera atwa? Eri. Ne Sweden. Naye ate bwe nkubaganya like bwe mbikubaganya mu budde obusinga mumala eno. Kuba kati no mbadde ebbanga eriwe. Ate eri bwe ngendayo malayo wiiki ssatu. Nakomyewo dda olw'emirimu gye tukola. So Uganda Europe Convention eyo nagitandika omwaka oguwedde. Twalina convention yaffe yasooka yali Spain wakati w'ennaku z'omwezi nga 5 mpaka nga 7 December. Era twafuna ekiseera ekirungi ennyo. Convention eyo yali ekwata ku bya bannamakampuni, entrepreneurship and innovation obuvumbuzi n'okubeera nanyini wa company like abantu abagulawo kutandikawo emirimu okugiyiriba. Absolutely. So netugendera bulungi twasobola okujanjula eri gavumenti mu butongole nga 9 November omwaka oguwedde. Twajanjula ku President's Office wekitiibwa President yakkiriza n'atuwa Twin Towers President's Office boardroom etukoleramu okulaunchinga era abakungu ba gavumenti abasinga baaliyo. Waliyo aba Minister of Defense, waliyo Minister of Finance, Bank of Uganda yaliyo, banks ezimu zaaliwo, private banks. Ng'ebifaananyi bw'obiraba biri mu kutambula. Nga bwe biri mu kutambula. So waliyo abantu bangi ne tujanjula mu butongole. Eno ye convention yokka mu Uganda yali eyanjuddwa mu butongole gavumenti ya Uganda n'abategesi ba convention. Abantu ba bulijjo bakozi ba mirimu ba investor ba innovators ne beegatta ne gavumenti ya Uganda okulaba nga batwala ekintu ekyesigika ekitwala eggwanga lyaffe mu maaso. Yukon. I couldn't say it better. Yes. So tumaze okujanjula twajanjula mu November ng'eriyo mu December budde bwali butono ddala neera twagala okwebaza French Embassy Kampala Uganda kuba ye handling visas for the convention mu katayima kakatono ke twalina oba ke twabawa twali twakitandika dda mu June naye munaye
abantu baffe baagala nnyo okukola ebintu leeti era njagala okubajjukiza ku mulundi guno temubeera leeti omuntu ayanguwa processing ebintu banna saakuwadde ebyange nasasudde tiketi yange ekisooka njagala bannayuganda bayiga ekigambo kino bw'aba baawa ekintu kyonna ekigenda okujja respond quickly kubanga olusi tulina omuzego gamba endagamuntu zikoma nga 17 ogw'omunaana abantu ne bajja nga 16 ku ssaawa 9 ogw'ekawungeezi so ensonga eyo ku lw'ensonga eyo twagala okwebaza French Embassy bahandlinga visas nyingi nnyo mu kaseera katono visa zatekinganga 2 days to be processed omuntu ateekamu leero olw'okuba agenda ku convention mu nnaku 2 nga bamuzeemu nga visa yagirina ya convention so twebaza nnyo French Embassy Kampala n'ebitongole bya gavumenti byonna bye twakolagana nabo okusobola okumakinga sure nti convention yaffe ebeera successful so ne tujanjula omwaka oguwedde tubeera ne convention eno omulundi gumu buli mwaka okusooka yali Spain nga bamuwulidde mu kibuga kye bayita Malaga kibuga kya byabulambuzi nnyo Spain awo then omulundi guno egenda kubeera mu Paris wakati mu kibuga ekikulu ekya France Paris is the fashion city of the world ennaku zino bagifuula romantic city simanyi lwaki yali fashion city ali romantic city ndaba abantu bagenda nnyo ku Ivory Tower awo couples zigendawo mu America mpulira kinene nnyo ku having a holidays mu Paris so twagamba okay Paris is a good destination kuba waliyo bannayuganda bangi ate jjukira eringa eri central so abe Belgium bali kumpi awo London 2 hours 2 to 3 hours nga watuuse de Paris by train by flight most of the flights are 1.5 hours or 1 hour ng'oba otuuse so netulaba nga Paris eringa enkulungo bwe basobola okuŋŋaanira from all over Europe but since it's the Europe convention ekuŋŋaanya bannayuganda mu Europe wonna netulaba nga Paris is a central location so netugezaako netukolagana ne embassy zaffe ez'abannayuganda eza Uganda eziri mu mawanga ago eya France eya Belgium eya Germany eya England eya Denmark kubanga etwala Sweden eri mu Denmark etwala ensonga z'abannayuganda bali mu Sweden ne Norway ne Finland eri mu Denmark ya Nordic countries so nga twagala tukuŋŋaane ng'abannayuganda tukubaganye ebirowoozo ku nsonga zino essatu era okuggulawo emirimu entrepreneurship education ebyokusoma and environment environment tuyinza giyita tutya mu Luganda obutonde bw'ensi embeera y'obudde emiti ebinyonyi obulamu bwaffe tubeeramu environment ebitwetoolodde manners and the surroundings yono nsonga nkulu nnyo kuba abantu bangi babadde tebagipengako attention naye ensonga y'ebyobutonde n'okukuuma obulungi bwansi enkulu nnyo mu mawanga ga Bulaaya eyo kale ng'ate weewunye embeera yaabwe ey'obudde mbi okusinga eyaffe wano naye ate bwe bateeka nnyo ensimbi mu kukuuma obutonde ate nga tulaba wano nti ekigera ky'ensimbi eziteekebwa mu kukuuma obutonde kiyinza okuba sikyamaanyi nnyo so nga ate tulina embeera y'obudde ennungi n'obutonde bwaffe wano tulina ebyobutonde bingi ebisobola n'okubeera ebyobulambuzi naye ekisingira ddala obukulu kyekintu kyenjagala okunnyonnyola mukwano gwange omu yava mu Sweden eyo najja n'aŋŋamba olwatuka ku kisaawe ky'entebe n'awulirawo empewo nga si nnungi eno bwokyabipiira eri of course engine z'ennyonyi naki so it was not fresh n'aŋŋamba lwaki kiri bwe kityo ng'ate ensi yammwe ennungi nnyo 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 nengamugamba munnaye ati kati ffe waffe ebya butonde bwansi tebiri organized in such a way that buli kimu okisanga buli wamu wali wasobola okuba nga badisposing of kasasiro wano nga waliwo hoteri wano nga waliwo so tebiri nnyo planned naye gavumenti ebadde egezaako nnyo ebiseera bino okuteeka ssente mu environment era buli district erina office eri in charge of environment so nga twagala tukwasaganye n'amawanga ga Europe tulabe nga tusobola okonservinga environment yaffe wano obulungi kuba bo balina technology ebintu byonna kati biri ku technology basingako technology ate bwe involvinga technology ebintu bitambula mangu like you achieve more results in a faster period of time so tusaawo giteekanga ensonga enkulu endala ensonga enkulu ebyokusoma Africa wano ewaffe naddala bwe tuba nga tuli bakulaakulana okusoma tulina okwongeramu amaanyi okusoma obuyigirize buno obuli fomo
nti abaana bangi betaaga okubeera mu ssomero. Abaana abasinga tebafuna mukisa ogwo okubeera mu ssomero ku myaka egisoma. Ate ne beesanga abamu ng'omukisa bayinza okukafuna akakisa katono nnyo nga amaze kkula, so ng'alina bingi byakola buvunaanyizibwa bungi nga tasobola concentratinga ku misomo. So nga twagala okuteeka essira ku every child of school going age abeere ng'ali mu ssomero bwe kiba nga kisoboka. Era tukwatagana n'emikwano gyaffe kulw'ensonga eyo njagala okutegeeza abatuwuliriza actually emyaka ena emabega twasobola okuzimba essomero. Nasobola okuzimba essomero lyange kwe nasomera primary netulizimba netulizaawo St. Anne's Primary School awe Kabowa. Tulitaddemu ensimbi eziwera ddala akawumbi kamu n'ekitundu aka Uganda okumala emyaka ena, and it's an ongoing project. Nti abantu abazira kisa balumirwa abaana nga bagala babeere mu ssomero n'okuzaawo essomero kuba essomero lireeta ebyenjigiriza. So netuwekwatakwata n'amakampuni ne gekwatakwata ne mulabanga essomero liwasomerako nga liddawo. Ate ne tusigala nga tuliwo essente zisobole okugenda mu maaso, oba basasudde school fees oba tebasasudde, okusobola okubeera nga tuliyambako nti jjo lisigala likulaakulana. Kuba abantu baffe embeera ojjukira mbeera gye tukuliddemu. So ekitegeeza nti main points zaffe environment ng'ekintu ekikulu ennyo, entrepreneurship ne education. Triple E. Entrepreneurship, environment and education. Triple E. Kubeera center ya discussion yaffe. Era tugenda kwaniriza amakampuni ageeri n'amakampuni agaffe okwatagana okulaba nti ensonga ezo essatu zigenda ku mutindo omulala. Convention yaffe n'eriyo ddi? Convention eno eriyo nga 11, 12 nenga 13 June mu kibuga Paris. Mu kibuga Paris. Lwaki munnayuganda yandyetaaza okugenda mu convention eno eya Uganda Europe Convention UCON? Yes. Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo. So nkozesa zungu ndowooza. I would like to say it's very important for Ugandans to actually come together in these conventions, because once we live in Europe, we're pretty much most of the time dispersed between our different countries where we live, which also speak different languages. And so this is, first of all, a come together of Ugandans who are development oriented, you know, coming together to chat about the development of our lives, but also the development of our country, using the opportunity of countries where we live, like Europe, to bring about development, to use the resources, to use the knowledge that we have. So tulabira ddala nga kiri important nnyo munnayuganda okujja mu convention eno olw'ensonga eyo ey'okutabagana, okukwatagana, okumanyagana eri abo ng'obwongo bwabwe bwonna buli mu kukulaakulanya eggwanga lyabwe n'obulamu bwabwe. Okwekulaakulanya, kubanga bwe twekulaakulanya okusooka eggwanga automatically liba likulaakulana. Mubanze bwe nkulaakulana ndi wano mu Uganda ate ndi munnayuganda, so kitegeeza eggwanga lyange liba likulaakulana. So actually enkulaakulana y'eggwanga y'enkulaakulana y'abantu. Simanyi oba bannayuganda ekyo babadde bakimanyi. The level of development of a country is judged by the level of development of its citizens. Because the citizens make a country. So kati munnayuganda eyandyetaaza okugenda kuba ab'ebweru bo kyangu bamaberayizinga abali mu mawanga ag'ebweru, naye munnayuganda eyandyetaaza okugenda mu Uganda Europe Convention oba UCON akola atya? Kale mbadde nsaba nga sinajjawo katono nnyo mbanyonyola ensonga endala lwaki twetaaga okugenda mu convention muno bannayuganda ffenna, nti ensonga zize twayogeddeko essatu: environment, entrepreneurship ne education. Ezo tulina okuzidibetinga ffe nga ffe bannayuganda wamu ne bannaffe abamuziri ensi. Ekyokubiri, bwe tubeera mu convention zino, bwe munnayuganda ali ebweru, through the convention tuba twagala okuleetera services okuva eno mu Uganda tuzikuleetere kumpi. For example, banks zigenda kujja musobole okugulawo bank account ze Uganda nga teweetaaze kulinnyanyonya ate kujja Uganda, kubanga bw'obalaabalamu okukola an entire trip okujja, oluusi bannayuganda basinga bajja lumu mu mwaka in their holidays. You know, kati omwezi ogwo ogumu gwamala wano oba wiiki esatu, kubeera abasinga baba baddayo okukola mirimu, si bangi nti asobola ofuna wano n'abeerawo emyezi 3, 4, 5. You know, so
omwezi ogwo guyinza obutakumala kukola ebintu byonna byobadde oyagala kukola sina kindi okwongerako ebintu nga gulawo bank account oguze poloti y'ettaka oba otunze poloti y'ettaka oba oyagala okutunda so twagala tulete services zino closer to nira bano abandagamuntu bagenda kujja babeerewo aba passport bagenda kujja babeerewo actually passport bazitwala kati ziri ekyuma bakitwala e Germany kati passport zaffe zijja e Germany nawali Denmark zijjawo ndagamuntu yebadde singa obukulu ennyo kubanga bw'oba togenda tusobola kugoba passport kati eyo twagala egenda kubeerawo ku convention ebeera convention omuntu ayangwe ne bakujjako fingerprint ne bakuwa ndagamuntu yo oba n'obawa address ne bagisindika ku address gy'oba obawadde oba ne bagiteeka mu DHL n'ojjogikima That's good. I think that's good. Hey, just your Jawali France. For example, over Germany, okujje France, sawe mo babiri. Ekyandirese mu Uganda ali ebweru okomawo wano kubanga naddala mu bintu byetasobola kutambula nga tetulina. Ekitegeeza bigenda musemberera wali mwezi ennaku esatu abenga asobola bifuna bulungi. Abifuna ogenda ku booth y'ekyo ekitongole ekyo oyagala okufuna. Oba nira esimu. Abamu amasimu gaabwe bagasalako kubanga wagenda abamu balowooza bw'ogenda kati ogenda kwerayo bbanga ddene for example ekitone nnyo myaka ng'esatu nga tonnaddako waka kati oli aba alowooza ye esimu yange ejja kutuuka bagikole ki bagisaleko naye company zigenda kubeerawo ez'amasimu first of all osobola okuregistra n'ofuna sim card empya bw'obanga eno bagisalako ene network zonna network zigenda kubeerawo then n'ekirala kasita obeera n'essimu bo bajja kubulira ba network bukyaba osobola okusigaza essimu yo ng'eri active you know nti gulayo ka airtime osobola okagula using World Remit kati tulina services nga World Remit osobola okugula airtime ku World Remit n'agenda ku simu yo kati bwebeera ng'eri in a phone ng'ogiteekako airtime tebasobola gisalako so abadde ayina nga bagisalako osobola okuregistering essimu awo naawo n'ofuna sim card then services nga URA bannayuganda bangi abali ebweru balina businesses wano baagala okumanya eby'emisolo bitambula bitya gavumenti yaffe taxing etya abamu bali ebweru baagala kugulawo makampuni mu Uganda naye tosobola kugulawo kampuni nga tokolaganye na URA because ebisinga biri registered tin number ogifuna mu URA n'ebirala ng'ebyo so URA ejja kubeerayo ng'eyogera ne bannayuganda ba-encouraging okuinvestinga mu nsi yaabwe simanyi lwaki tulowooza nnyo oku-encouraging abazungu bainvestinge mu nsi yaffe naye ng'ate tulinayo bannayuganda mukama bwe yawa omukisa ne bafuna akasente nga balina akasente ng'era baagala okuinvestinga naye mulowooze ne ku kyegundi ekyalandizi bali nga batubbidde ebyapa omuntu ali France agula ettaka tamanyi oba ttuufu weebale nnyo akati Ministry ya Lands ne Buganda Land Board bonna bagenda kubeerayo mu convention era nga bo ogwabwe gwakubulira byonna ebikwata ku ttaka nti kati tokyetaaga bw'obanga tolina muntu agobera ku by'ettaka through the ministry directly bagenda kubawa contacts bo bennyini bejjire bababuulire buli kyeweetaaga nti ogenda kwesanga nti osobola n'okugula ettaka nga tolinnye ku wano ne bannange tukoye naye no convention ebeetuyambye okubbibwa omuntu ali eyo ali mu kutobana bunnyogovu sebeno abantu bamugulidde wali amalaalo kiraba okukomawo wano nti wano waliwo abafu bajja kutawaanya ekiro nami ng'akoze akasene naye baba nga bali wali nembeebuuliza ne mbagamba njagala gula ttaka wakiso ku buloko bweti bo nga banoonya wali nga bamapinga nga bamanya nti ettaka gyeri oba teririiyo nga bakumapingira nga balaba n'okulaba nti ettaka eryo lyoyo omuntu akugamba nti yennanyini lyo nti walina ekyapa agenda kusalirako poloti ogenda kugula poloti nga balabira ddala nti ebintu byonna byonna biri ki authentic ekirala mulimu abaaleka nga baprocessinga ebyapa naye olwokuba tebakyaliwo process nekoma wakati nti wagenda myaka ebiri emabega waleka process y'ekyapa kyo wakati ate bakwetaaga kubeerawo in person for you to remove it oba abantu boweereza ssente oluusi tezigenda mu budde kati process eyo yonna esobola okubeera completed within the convention kuba aba Ministry of Lands ne Buganda Land Board nga bakuleetera babeere gobabuuza ekyo nakyo oyagala bakukolera ekyo nakyo oyagala ekirala amakampuni ga real estate companies agali trusted wano gagenda kubeerayo convention nti gakuwa tour in their estates nga toweetaaze kulinnya nyonyi bakutuwalinga estate n'olaba naawe osobola okusiima ng'oli awo ku convention n'ogamba eno nti eyo then ne bakuwa enkola kuba ne banka weeziri bw'oba oyagala banka ekuyamba egule gosasula ebbanka byonna biggweeraawo convention kuba ndabye nti bannayuganda ab'ebweru tugula nnyo ettaka wano kubanga kuno kwe kwaffe almost buli munnayuganda ali ebweru alina either poloti oba ennyumba gy'azimba oba ettaka lyagula oba lyasuubira okugula wano so
convention eno yayagala esitule services ezo zonna ebintu byosinga okwetaaga ebisitule ebikuleetera kati ng'ovuddeko okunyumya ku environment education and entrepreneurship waliwo okusemberezwa kwa services zandibadde enzibu zikabejja ng'osobola otambulira emyaka n'emyaka naddala nga toli kuno naye ate ne zikusanga wali kati ensonga gye twagambyeko eya omuntu akola atya ogenda mu Yukon Uganda Europe Convention akoza atya ono ava eno munnayuganda ava eno walungi nnyo kubanga wasingamu okubeera mu challenge naye nga ate actually si challenge sokera ddala njagala ngambe bannayuganda ddembe ly'okutambula ogenda mu nsi yonna gy'oyagala mu nsi eno kasita obeera ng'ofulfillinga requirements ez'okugendamu eyo ensi nti bulijjo bannayuganda bacomplaininga abazungu bo bajja kyere wano mu nsi yaffe naye bo okugenda mu nsi zaabwe kizibu nnyo si kizibu it's only that ekisookera ddala ensi zaabwe ziri wala nti olina kulinnyawo nnyonyi ate nabo tekibanguyira nga bajja wano Uganda yateekawo visa se ogenda n'ojjuza abo boova eri kati fe abalina olina akatabo keeri sebo omanye ebibuuzo byenziramu nga sinajja wano olina n'ebibuuzo byoddamu bw'oba ogenda kukozesa katabo keeri ogenda kukola ki mu Uganda si mugenda kukyankalanya mabbala kumalayo bbanga ki wazaako emisango olina criminal record eri etya olaba pono temala gayingiza kyere okiwulira so temala gayingiza kyere nabatula ku kompyuta nagimalako nesaawa nnamba ali mu kujjuza visa paka bwebeera produced ebeera e-visa kati olupapula bwatuuka Entebbe lwawaayo n'alaga nti nafulfills requirements kati ne bamukoneramu nasasula actually kati dola zaali 5 naye kati ozisasula eri digitale government ya Uganda nezifuna nitwasasulanga ku kisaawe ng'olutuuka booti n'owaayo $5 bw'oba olina passport ey'Ebulaaya n'oyingira aye nga tokkirizibwa kumala mu myezi gisukka 3 mu Uganda bw'oba omazeemu 3 olina okufulumako ne bwe luba lunaku lumu ofulumako kati n'olyoka odda emyezi emirala 3 era n'osasula $5 naye kati bagenda babigonza mpola mpola osobola okugula emyezi 6 egya visa kasobola onyonyodde byogenda okukola so basically nabo tekibanguyira so okutambula ensi yonna nga bwe nkugambye okusookera ddala nkugambye eddembe lyo okutambula ddembe lya bwebange ddembe lya buntu it's a human right yeah so kakati tugende ku nsonga kwennyini omuntu abo aba ayagala okugenda mu Uganda Europe Convention akola atya kati convention eriyo mu France ekyo olina okusookera ddala okimanya nomanya visa ki yansi eriyo mu June 11th 12th 13th yeah so visa yansi ki gy'osaba France era esabibwawa ku French Embassy Kampala French Embassy Kampala esangibwawa wali ku Lumumba Avenue kakati ebisaanyizo ki omuntu ng'agenda mu convention oba giyite mu lulimi lwa visa ebeera conference olukuŋŋaana bisaanyizo ki omuntu byalina okuba nabyo ogenda mu lukuŋŋaana so awo wewali embaga teyandibaddewo naye weeri ebeerawo olw'ensonga nti olina okumanya bisaanyizo ki kati for starters osobola okugenda ku website ya French Embassy Kampala ogenda mu Google notypinga mu French Embassy Kampala nekuleetera n'ogenda ku website yaabwe n'ogenda ku option ya visitors visa eyekulaga visitors visa requirements ki ziri public ngenda kuzibawa naye njagala mumanye nti this is not my information, it's public information. So ngenda bawa as much as is already out there. Tinawe obo yagala genda nobyenoonyeza nobikola ki nobifuna nobida yani ku visa application form kuliko ebisaanyizo ebyo bakujjukiza nga wakamala okujjuza visa form ogi downloadinze ne bakujjukiza ebintu bino wammanga jangu nabyo ngo submittinga visa yo nti bwe kubulako ne bwe kiba kimu bwe kiti oyalise application yo tebagitwala oba baba bakuyambe ne bagitwala bwe manya nti eyo straight no visa okubeera application okubeera incomplete, it is as good as a denial. Naye oluusi bakisa bakusaba ne bagamba kino kyerabiddeyo kituleetere genda osooka okireete tulyoke tukureceiving so nogenda noleeta kiweerabidde buyinza okuba bufaananyi buyinza okuba ki so requirements nyingi naye ngenda kubawo eziri very important ekisookera ddala omuntu agenda weetaaga bw'oba ogenda ku conference oba convention okugula tiketi ya convention tiketi ya sente mmeka ya $300 byokka bwe biti ke kakadde nga kamu n'emitwalo 10
osooka n'ogula ticket ye requirement yaffe esooka ye requirement esooka buli woba ogenda mu lukuŋŋaana lwonna mu nsi nga luliko registration fees kuteekwa okubeerako registration ticket kati eyo gy'osooka okugula era bw'ogigula bw'oti n'ogisasulira ng'ofuna kye bayita invitation letter kubanga mu trip eya convention invitation letter is the most important document invitation letter eva mu baani eva mu ffe abategesi ba convention era mu abategesi ba convention awe nnyini maze okugula tiketi yange kubanga njagala we tulinkingira omuntu oyo aguze tiketi naawe gwalabako wano omukulu jjuuko maze okugula tiketi yange $3 kadde kamwe emitwalo nga 10 njigulawa ogigula kibuzo kirungi nnyo tulina engeri bbiri wosobola okugula tiketi osobola ogigula ku website yaffe ogendako no clicking awali registration tickets nekutwala website tugenda giteekako wansi awo kweri wansi olwedde bagina kaakati omaze okugula okugenda ku registration tickets n'oteekako omuwendo gwa tickets meka z'oyagala n'oteekamu amannya go ne email yo then n'oteekamu card number eya bank okozesa ATM card bw'oba ogula ku website so bw'oteekamu card number n'ekusalako sente ezo n'ekuwa ticket eyo mu PDF format email gye wajjuza n'egikuweereza ekuwa both the ticket and the receipt eraga sente z'osasudde ebyo bikulu nnyo oba olina okubikuuma kubanga ojja kubyetaaga ku embassy ojja kubiragayo then mu ssaawa 24 ng'omaze okugula ticket nga tukuwa invitation letter nga tukuwa invitation letter otuwandiikira mu email n'otuweereza passport copy ya information page fene tusobola okuweza tuba mu invitation letter mbeera mu passport number yo yeah so otuweereza ne tuweereza invitation letter mu ssaawa 24 kati olwo fe ogwaffe sijjagamba nti guba guwedde naye tugenda extra mile ne tukugondezaamu gwe munauganda nti visa application process mulimu booking appointment embassy mulimu okujuza visa application form mulimu okugula travel medical insurance mulimu okukuŋŋaanya documents okumanya documents ze weetaaga ngenda zibanyonnyola ezimu ku zo byonna the visa application process enamba eyo gye mulaba ku screen olumala okugula registration ticket gikubeko abo bajja kuyamba with the whole process kujuza form kumanya kikyakukola documents how you arrange them byonna ate bakuyamba n'okucheckinga nti before nga tonagenda ku embassy byonna ebisaanyizo obirina osobola n'okubeebuuzaako oleme kukola nsobi akutaataaganyizibwa kukola nsobi kubanga ebintu bya embassy ensobi emu gy'okola esobola okummisa visa just ensobi emu bweti ntono so kyova beetaaga okukola n'obwegendereza kati bo bakuyambako enamba eyo eri ku screen eyo bw'oba omaze okugula tiketi yo ng'omaze kugula tiketi okuba kati kubabuuza nti ate kati bannange sinnabagula tiketi naye nga sinnabagula mbadde nsaba mmanye ddala ki no gula tiketi ayina tiketi wekka tukufaako essaawa 24 essaawa 24 buli lunaku with information regarding the convention kati bajja kukyajingayo essente ezitali nnyingi nnyo ezisinga zibeera za kukola bintu byebyo foomu kubiprintinga kolamu photocopy kuarranginga mpapula bufaananyi bo bamanyi the whole process nga bwegenda bakugu era tukolagana nabo twakolagana nabo ne mu convention ekola ki ewedde so bajja kukolera byonna ku beeyi ensaamusaamu kubanga wano olaba mu capitalist countries tulina abantu bangi ate tulina n'ekizibu kya traffic tulina n'ekizibu kya transport system generally teri so organized nti omuntu kiyinza omutwalira obudde nga yeewuba mu kibuga Kampala kumala emyezi ng'ebiri okuŋŋaanya ebintu ebyo naye ng'ebintu ebyo byangu nnyo byangu singa obanga ofunye abikolera n'omusasula mu capitalist countries tulina nnyo service eyo nti ngenda ku American Embassy naye kampe secretary wange ambookingire appointment date anzijulize form bikigomwa bwi details so secretary oyo omusasula omusaala so that akolera emirimu gyogwe ebintu ebyandikutudde n'otambula so nawe na Uganda ebintu ebyo byandikutudde n'otambula genda wano wawoba okufuna amagezi oluusi olina kyotamanyi okuba kweyo namba mpaka ku visa application processing ewedde so ekyo njagala okukola disclaimer nga sinamaliza point eyo nti bannange tetugaba visa tetuli embassy so tetugaba visa
era tetwenyigira mu process ekuweesa visa. Njagala okukiddamu tetugaba visa ate tetwenyigira mu process ey'okukuwa visa oba okukuuma visa. Omulimo gwammwe omuntu agula ettiketi mugende musobola okumuyambako bw'aba yagadde mu process y'empapula zatasobola omutawaanya byonna. Kati ekirala kya conversion kuba nti byonna by'oyogeddeko omuntu abisangayo n'aganyulwamu. Kati wano omulimo gwe ye kugenda wali okulaba nga afuna ki visa ye. Oyo ava e Uganda. Ate waliwo gwe tutayogeddeeko gwe twerabidde. Waliwo ono Munnayuganda ye ng'asobola okubyekolera. Abaana abasinga bw'oba ng'olina obudde kuba mulimu abamu ng'alina obudde abamu abantu tebaagala bakolera bintu. For example, documents ze ziyinza okuba private. Tayagala kulaga marriage certificate ye oba birth certificate z'abaana be. For one reason or another ayinza obutaagala kusharinga that information. Baana emyaka 24. Empapula ziriko emyaka yazaalibwa 68. Tuufu nnyo. Emyaka gye mingi. So abamu agenda n'abyekolera. So kati mwe nja bbawa requirements oba oyinza okuba nga weetaaza okumanya nti visa eno it's a business visa because you're going for a business. It's a convention. It's a conference. So business visa teyawukana nnyo ne tourist visa. Tourist visa generally ye visa ey'okugenda okukyala bwe bagiyita tourist visa nti ogenda kukyalako akaseera katono oba bagiyita short stay visa. So short stay visa requirements era kweziri ne ku French Embassy website naye kanzibawo ezisinga obukulu. Tulina ekintu tuyita social ties ne economic ties. Ezo nkulu nnyo aside your identity gwe nga gwe n'ebikwogerako ng'omuntu passport yo ndagamuntu n'ebisigadde. Kakati social ties kanzinnyonnyola abantu mu Luganda. Social ties ezo bye bintu ebikusiba mu nsi yo socially nti bwonna ogenda ojja kudda. Kwe bakukwasizza nti omuntu ono singa tumuwa visa ogenda e France wano talina wadde akabuzi kalese ajja kudduka. Naye bw'aba ayinawo omukyala aba ayinawo ekintu kye kimukwata amazima tasobola kugenda. Abaana aba ayinawo omwami n'abaana. So social ties generally is family, immediate family. Si nti kizibwe ani nedda. Bw'oba oli muntu mukulu either oyina amaka ate bw'oba n'amaka ng'olina n'abaana eyo social tie ebeera very strong nti oyinza okusanga abazadde bombi bagenda naye olwokuba balina abaana be baleka ewaka so ekyo kibasiba ewaabwe bajja kukola ki kudda. Ebyo embassy byeyagala okumanya kubeera convinced ate tebabeera convinced by kutuula kubanyumiza story nedda biri mu documents zo kyekiraga nti olina omukyala oba oli mufumbo marriage certificate kyekiraga nti olina abaana birth certificate z'abaana finished. Then economic ties kubeera nti oli financially capable nti ojja kusobola okugenda sigamba nti olina for example olina million 10 ku account ticket ya million 3 process osasudde million 1 eya convention basically nti ogenda kukwata ku bukadde 10 bw'osigazza ospendingeko obukadde 9 lukuŋŋaana kyolwo lwa bulamu okutaasa bulamu nti bukugisa 90% of your money eziri ku account ogenda kuzikozesa. So kyetagamu logic eyo naye nga oteeka okubanga mu byenfuna ng'oli well nti na wano olinawo ebyenfuna kati ebyenfuna ebisobola okusigaza wano ewamu gwe mulimu gwe for example oliwo okola mu Bukedde oba mu Vision Group nti Vision Group ninamu omulimu gwange nina contract eri permanent oba ya myaka 5 nakagitambulako omwaka gumu so ngenda kukola emirimu gyange gya bwannamawulire ate era nkomawo nga maliriza emirimu gyange kubanga nina omulimu gwange gye guli. My job is secured. Oba oyinza okuba olina company eyokububu. So when you own a company era nakyo it's an economic tie. Company eyo ng'erina registration company eyo kagye bamanyi mu embassy ye company eri registered. Mu embassy teriyo company nti nina company nga teri registered. Ekyo bannayuganda bakiina nnyo oli omusanga nagamba nina amakampuni nomugamba gali registered nkyasi na registered kati mu embassy ejiba midala gya chapati mu embassy language yeyo company yo kaje wakola ki you are registering njagala okubiriza bannayuganda balina businesses tell registered go and register your businesses kiyamba nnyo kubanga omuntu muna company oba muna tugamba atandikawo emirimu an entrepreneur oteekwa okubeera ne access to the world. One of the very most important things you need is to travel. You need to have access because traveling gives you access and it gives you knowledge of things you never knew and places you never knew and you've never been to. So buli muntu yenna alina business oyinza okubeera awo ng'oli blogger
kati ngaba blogger kati besikuita blogger goli munamawulire naye nayo kati okwanguyirwa omuntu kwanguyiza omuntu naye kati oyinza okubeera awo ng'oli blogger genda we registering ng'omunnamawulire you are a private journalist nti bonnamawulire bo gwokola amawulire go gali private oli employed by New Vision or what kubanga bwe weregistering nga kiraga nti you are a responsible tax paying citizen kyekitegeeza kati oli tax paying citizen olina tin number weregistering nze nti bwegiba emikisa nga gino bwe gijja kikwanguyira okukola ki okugenda kuba bakulaba nti byokola bimanyiddwa mu mateeka so eyo nayo economic tie so bank statement sente ze ziri mu account eyo nayo economic tie so ina company registration documents zazo form 18 temugyerabira eraga nti gwe nanywa company eyo so tokwata kwasi company yakojjaawo n'otwala nti noze nanyini olina okulaga waliwo form eraga nti gwe nanywa company so ebintu ebyo bikulu nnyo social ties and economic ties biri ebirala byonna beetolera ku kino of course wateekukubeerawo ekintu ekiconnectinga ku lukuŋŋaana olwo gy'ogenda kuba bayinza okubuuza mu embasi twebaza mukama nti abakola mu embasi awo bannayuganda so tebikyakanga nnyo ndi wagendanga n'osaagawo obuzungu n'osooka otya naye katosaagawo kibalama oba nalunkuuma mangera agenda okunkuba ebibuuzo nga saabyetegekedde ndoza nabo bakiraba nti abazungu tebamanyi nnyo nsi yaffe tebamanyi bintu ebigenda mu maaso wano so ne bagezaako bano okuleetawo bannayuganda bannaffe oba bafirika bannaffe bayinza okuba necessarily si bannayuganda kuba boogera luzungu naye nze just ndaba baddugavu so kyemmanyi nti no bamanyi embeera yaffe wano bategeera so tewakanga nnyo naye ogenda mu lukuŋŋaana luno lukuyamba lutya enyina fashion company lukuŋŋaana luli France it's the fashion city genda mu convention sinkane bannamakampuni bannange inguleyo ne kungoye eza gundi yange fashion store yange nshopingeko France awo ninawo bwe njagala okweza abaklayenti bange buve Paris awo then tukubaganya ebirowoozo ku nkulakulana n'ensi yaffe kubanga kinkakatako ng'omunnayuganda okwetaba mu nkulakulana y'ensi yange n'okusinkana bannayuganda bannange abali ebweru okulaba butya bwe tusobola okweyongera okulagana okutumbula bizinesi zaffe laba nga bwe mbyogedde tebitutte na ddakiika tewezeemu n'ekitundu olwedde ekibuuzo oba okisse bwembase wali okay kakati ebyo byonna biwedde waliwo ekirala kisobola okulemesa omuntu okufuna visa nze nsuubira nti omuntu tewali kintu kyonna kisobola kumulemesa visa nga fulfillinga all the requirements ezigwa mu kategory ya visa gy'ayagala kasita oba nga zonna ozifulfillinga tewali kisobola kulemesa kufuna visa kati bw'amala okufuna visa ye ekiddako amala okufuna visa ye nga yeetegekera lugendo kujja mu convention kuba ffe tuba tumulinze kati awe France already ffe tuba tukoze eki tumulinze kati aba alina kwetegekera lugendo osobola osigala nga tukonsultinga okulaba butya bw'anaatambula tumuyambako flight tickets okumulagirira bwawa asobola ozifuna ku layisi emiwendo gyonna tuba tugimanyi so enamba eyo gye twabagambye nti era okubako n'obuuza ku bya flight bo bakolagana naffe mu buli ngeri yonna era tuba twagala naffe tuba tusanyuka okulaba nti abantu baffe abafunye visas tubayambako ate step further from okufuna visas okujja okwetaba mu convention so kakati ekibuuzo ekisembayo Dr. T agenda mu convention kubanga njagala nina ensonga zange ezintwala ng'ogyeko okugenda mu convention nja kunoonya kayiba nga akayembera gyali mu sinungi ate muno omuntu owaaba wuwo Dr. T oyagala kunkubya miggo saawa zino okulaba onkuŋŋaanyiza kibuuko zonna ziri Dr. T omutwala mu convention kati oba waŋŋambye emirundi egyo oba tosuubizanga mwana muto kintu ky'otaatuukiriza waŋŋambye ogwokuna ng'okugenda okulaba enteekateeka bw'egenda okubeera kino kankyanukule si Dr. T yekka naye mwenna abatuwuliriza ffe bw'otulabako aba Uganda Europe Convention ng'olina desire y'okugenda mu convention kyonna kiba kiwedde ye actually tugenda kubeera ffenna okuŋŋaana olw'okutegeka convention eno mu mwezi ogwokuna so mujja kumulabeera nga ndi eyo Paris as part of keeping our word tujja kumubaleetera awo mu Paris abeerewo tulinayo olukuŋŋaana olw'okutegeka convention mu April last 2 weeks of April
inazimalawo Paris. Dr. T yajja kumala naffe wiiki emu olwokuba alina emirimu mingi egy'okukola company tebasobola mukkiriza kubeera away for longer than ekyo ekiseera era twebaza aba Vision Group olw'okukkiriza okumutuwaamu ekiseera ekyo kyetunaaba naye asake ku lwa Vision Group. Vision Group nga tenneesiga kusaka ggulire lyonna ekitongole kyenkolamu era kyabaasamu kola ne Suna Ben tetusuubiramu tusakira eggulire n'erimu era kwogenda okubeerawo ng'osakira bannayuganda kyemmanyi bwona otuukira ne Vision Group ejja kusaba ekugambe biriwa bye wajje ng'obalaga. So tujja kubeera n'olukuŋŋaana olwo mu Apple olwetegekera convention naye nga kyo ng'etteeka buli ayagala okujja mu convention gwe kasita ogenda n'ofuna registration ticket yo tucontactinge ku namba eyo agende ku website ye afune tiketi ye pozi nina okukkaatiriza bikole mu budde tubale time kati esigaddeyo time meka wasigaddewo omwezi nga gumu n'ekitundu oba ebiri kale katugambe ng'ebiri kitundu okutuuka ku lunaku lwa convention kiba kirungi nnyo n'okola ebintu byo nga bukyali no avoiding a panic kubanga waliwo obuzibu bwa okufuna appointment French embassy onawo olutalo lulala bw'oba nga tokoze ebintu mu budde kyoyinza okutuuka convention etuuse tonnafuna appointment ku embassy so appointments gyeziri ne mu mwezi gwa April gyeziri if you apply now so kati omugezi ogenda n'ofuna registration ticket yo bwe kapa n'ofuna invitation yo no bikwata mu ngalo ekiddako noonya appointment ku French embassy olunaku lw'oli submitting ebintu ebyo ku embassy that's your visa appointment date kati bw'okuba kweri ennamba gye twakugambye byonna babikuyambako okubikola. That's good. So mbagaliza bannayuganda mwenna gye muli abali wano abagenda tusenga n'abali mawanga ga Europe abali mu nsi yonna abagenda okujja mu UCON Uganda European Convention Uganda Europe Convention UCON bannayuganda abali wano mbeegayiridde obudde nga bukyali mukole ku bintu kakati bw'obala okugula tiketi kuba ku nnamba okwasaganya abakulu bano si bagaba visa ekyo tukiddamu tebagaba visa wabula ensonga ya tiketi n'ensonga y'okuyambako naddala ng'omaze okugula visa olwoba ofuuse wabanga kati balanga kondakita sitakuyingiza bw'ati obuvunaanyizibwa bwe bubeera kuki buye ng'oyingidde mu takisi ye bw'ogifulumayo naggala ekigi n'atambula obuvunaanyizibwa si buki si bubwe kuba twagala kwewala muntu agambye ne g'oyinza okuwulira ng'akomplaininga abamu basabumitinga bambi obudde bukoze butya n'ebyo tebibulamu wabula omulundi guno njagala bategeeza we are going to Europe ngenda kugendako ne gye baziika Bonaparte Napoleon mulabeko ne bannange mpozi tulina n'okubajjukiza nti bw'obanga osasudde registration tickets kibanga oguze tiketi okugenda mu concert kati bw'otuuka ne weekuba sikyayagala genda mu concert era togenda kuba gye wagula tiketi nti yabannaye so awo kibeere once a ticket is bought is sold is not returnable njagala osalewo n'omutima gwo n'emmeeme yo n'omwoyo gwo n'omubiri gwo nti ŋŋenda bwe weekuba poteya ekirala gezesa emikisa gyo nga bwe tutera okugamba bannayuganda nti togendera nnyo ku bintu by'abalala wenoonyeze information kati nga ebyo byetugamba ebiri ku embassy websites ebyo biri ku embassy websites it's public information so wenoonyereza gwe nga gwe ku lulwo omanye ekituufu tucontactinge omanye ekituufu so togendera ku bigambo by'abantu ate togendera ku disappointment ya muntu mulala kukola decision yo